po jako akawuwo. Enteekateeka z'omukolo gw'okukuza olunaku lwa bannamagye lwe bayingirirako mu nsiko ziri mu Gia nga bwe twogerera ebulasawa busaawa omukolo gutandike ku kitebe kya disitulikiti y'e Nakaseke e Butalangu. Bw'otuuka wagenda okubeera ebikujjuko ennyiriri z'abannamagye ze zikwaniriza nga bano bali mu kwegezaamu okusembayo. Abapoliisi, prisoni wamu n'abaana b'amasomero nabo tebatumiddwa mwana era bonna balabiddwako nga bakumba okukira ab'amagye. Okusinziira ku mwogezi w'amagye Brigadier Richard Kalemire ategeezezza embeera nga bw'eyimiridde n'ensonga lwaki bajaguza olunaku luno. Tomorrow's day and what is at the core of all is that they all give us the opportunity to renew our bond with the Wananchi. We continue to consolidate our friendship with the Wananchi because we are the people's army. Kalemire alambuludde ku nteekateeka ye n'akowoola abantu okujja okubeerawo ng'amagye gajakuza olunaku lwago. People are looking forward to coming here at the main celebrations and receive the chief guest will be His Excellency the President and Commanding Chief of the Uganda People's Defence Forces. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Komu asiimye empisa n'emirimu abajaasi ba UPDF gye bakola mu kitundu ky'e Nakaseke ng'ategeezza nti bo ng'Abannakaseke bamaze dda okukifunamu olw'ebintu ebingi ebazimbiddwa abajaasi. Kiweza emyaka 39 ag'amazaalibwa ga NRA yiyite UPDF ennaku zino tukitwala nga kya muwendo munene nnyo. Abaana baffe bakomyewo eka bwe bajeguliza mu lujjalo waffe omwana bajeguliza mu lujjalo jjajjaawe naawe jjajjaawe ofuna omukisa kubanga omwana batakomawo omuzukulu kujja kukolabako tofuna mirembe. Komu asabye gavumenti eveeyo etandika okuteeka bannamagye mu bitongole eby'enjawulo kubanga enkola gye bakolamu emirimu yaabwe ya bwesimbu. Omulimu gwonna gwonna ogunyuma gwetaaga disipulini. Ekisinza okutta emirimu gyaffe gye tukolera abantu baffe tebalina mpisa, they indisciplined. Bano abasajja baffe tubalabye bakeera enkya ssaawa ne batandika okuzimba n'akati ijja kunyuka ku 12 ez'olweggulo. Mu kiseera kino bannayuganda naddala abawangaalira mu bbendobendo lya Luwero basuze bulindala nga kati ekisigadde gwe mukolo ku lunaku olw'enkya kwe bagenda okujaguliza okuweza emyaka 39 bukyamagye ga UPDF geesogga ensiko. Mu ngeri y'emu aba UPDF bakoze bulungi bwansi mu kibuga ky'e Matugga Mabanda mu disitulikiti y'e Wakiso nga bayonjezza emyalo egyetoolodde ekibuga wamu n'obutale ng'omukaweefube obw'okwongera okunyweza enkolagana wakati waabwe n'omuntu wa bulijjo. Abatuuze beebazizza nnyo amagye g'eggwanga olw'okuba n'empisa wamu n'okukolaganira wamu n'abatuuze si mu byakwerinda byokka wabula ne mu by'obuyonjo. Balaga nti basobola okubeera awamu n'abantu aba bulijjo ate era basobola okukola emirimu ng'abantu abalala gye balinza okukola. Okwebaza amagye ga Pulezidenti Museveni galina empisa. Kasasiro bayinza okwayafulema naye bo bazze bamuyuula. Nebaza nnyo Pulezidenti Museveni okubeera nga musajja okubeera nga era akyaliwo. Kkiriza n'abantu nti baleme okuba nga basuula kasasiro nga basaazi. Ssentebe w'ekitundu Mabanda ategeezezza nga bw'ali omusanyufu wabula nga amagye gamuwadde okusoomoozebwa kw'amaanyi oluvannyuma lw'okusanga ng'ekitundu kikyafu era nga kino kimuwadde ekyokuyiga ng'ekibuga bwe kyetaagisa okulongoosebwa buli lunaku okusobola okukikuuma nga kiyonjo bw'atyo n'akubiriza abatuuze okweyonja n'obutamansamansa kasasiro. Tubeereddeko kasasiro okubanga mungi ba population nti nnene naye ba service provider baffe tebafuddeeyo nnyo kuŋŋaanya kasasiro. Akulidde mu enteekateeka eno Lieutenant Stephen Akampanyi ategeezezza nga bwe balina okuyonja ekibuga buli lwe babeera bagenda okujaguza olunaku lwabwe era bw'atyo n'akubiriza n'abatuuze okukwataganira awamu nabo ate babeere n'empisa. 6 February eno kali kyaffe mu magye bwe tugenda kutuuka ku lunaku olwo tufanye obusaafi tukiliininga as our culture. Nothing else, we are just cleaning our city, my sector,
That is it. Ajje Samuel ne Robert Kule be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.